Al-Qahtani yanyumiza bali ewaabwe ngali mu Taif omusajja emmotoka nemufiirako mu kkubo wakati ngali munje ne mukyala we n'abaana be ng'omusana gwaka ng'omanyi omusana gw'omu Saudiya omusajja n'abulwa amuyamba nga buli mmotoka yenna emuyitako highway n'anoonya ekyokukola ng'ogenda Riyadh weetaga ku kilomita ziri 4 tadda mabega tadda maaso omusajja nagaa nti kati embeera entabukidde naye abaali awo omusajja n'ayimirira ng'alimu omu mu mmotoka namugaa nti munnange tabuki ndaba abaana omusana mungi kiki namugaa nti emmotoka enfuddeko nyina abaana nyina omukyala wuyo mwali alina akaana akato buno bwana buto ensi ndaba siina kyakola namugaa nti akyangolagawa nti mbadde ngenda Riyadh namugaa katulayo ekifudde emmotoka olinayingira mmotoka namugaa nti emmotoka oyagala olina kufuna kasiringi breakdown egitwale Riyadh kilomita 4 okuva Taif ogende Riyadh namugaa nti kati nkuze ndi namugaa nti ekyo kintu kyangu nnyo gy'olaga nti ye nti nange gyendaga naye nze sirina mwana sirina mukyala ndi munzekka it is very easy to me okusigala wano ka petrol station nga nkuuma emmotoka yo gwavuga eyange ogende bw'onatuuka Riyadh opangise breakdown ejje nno n'emmotoka eyiyo nange nja kugira ku breakdown eyo finished n'amugamba nti onampootya emmotoka nga tomanyi n'amugamba nti seetaaga kumanyi ngenda kusigala n'eyiyo gwegenda n'eyange naye eyiyo nfu eyange nki bw'oba tokomyewo togireese gw'olowooza gye nnyina yokka genda omusajja n'ava mu mmotoka n'agenda atuulemu eri enfuka petrol station ono n'atuula munnamu n'akola ki n'agenda n'abaana be ne bagenda nga ye ne mukazi we teri anyega munne olw'okwewuunya omusajja kyakoze eki ne batuuka eri nkeera n'atwala abantu ewaka n'afuna breakdown n'akomawo enkeera breakdown bwe yatuuka kwona omusajja aga nti ozze nti ye amuwadde enamba yakusindise nti kale nassaako ne bagenda e Riyadh n'agenda n'asinkana oli n'amuga ebisumuluzo bye bibi emmotoka yiyo ku breakdown n'oli n'amukwasa ebye nti Assalaam nti aga nti oli musiraamu munnange finish it is enough kasita watuuse bulungi n'abantu bo ne basigala nga buli omu awadde munna kontakiti ye wayita ebbanga ttono nnyo ono gwe baawa emmotoka naga akankubireko omusajja oyo anyumirizaako banne nti nasanze amuga umma ya Muhammad ekyalimu abaki abantu nasanze omusajja nankolera kino naga mbamubuuza gyali nti gyali n'akwata essimu amukubire akuba essimu mukyala yagikwata amubuuza mugyebale nti gundi aliwa nti gundi musibe agati kiki nti musibe naga bamusibye nti bamusibye wuwa ali mu kkomera ly'egindi Riyadh olina sawansi essimu bye yali anyumya ne banne we byakoma naga let me go and see waayo omusajja ono ali mu kkomera n'agenda mu kkomera n'atuuka wa mukulu w'ekkomera naga amulina omusibe bwati ne bwati nti ye nti kiki yakoze eki nti alina ebbanja nti ye bamubanja nti ye tabuki nti omusajja oyo alina abantu be yakolagana nabo okusinzira ku fayiro ye ne babaako ebyobusuubuzi babayingiramu kaakati byajja ne bigootaana nabo bali bakkiriza nti byakola ki byagootaana tiyabibba naye baga nti alina okubaddiza essente kubanga yali ki tikyekimusibya nti ye najjayo dirhamu emitwalo 10 n'agibawa nti omusajja mumujje mu kkomera n'agereka mukulu wa kkomera n'amuyita n'amugaa nti gwani nti mumujje mu kkomera ebisigadde nze nja kulabagana naye n'afuluma n'agenda ne bayita oli nti owaayo waliwo omusajja azze wano aleese emitwalo 10 tukujje mu kkomera naye katulabe fayiro ye anaakubanjira bakubanyisa n'emeka oli omusibe n'aseka n'agaa nti emitwalo 10 nti anaagireese nti tetumanyi tatubulidde mu mannya ge n'agaa nti tezirina kyezikola bammanja miliyoni 3
bamanya milioni meka 3 eza riyal saudi naye bwebeera ng'enniya ye ebadde yakujja muntu mu kkomera mbadde nsaba tugituukirize tunoonye abalina obubanja obujja mu ssente zino bo mubajjemu mulabye tunoonye abalina obubanja obujja mu mitwalo 10 bo bakole ki baveemu ne babanoonya oda ye yagiwadde kubanga olwo yennanyini ki sente ne bajjamu abantu 7 n'abagamba nti abo tubate lillah kubanga esente zenfunyeewo zijja yaabo ate nze tezikola ki nze kanzireyo bo bakole ki nze mbeere mu kkomera nabo babeere mu kkomera olwonfunamu ki bo bagende ebweru n'abata wayita ennaku 3 omusajja akuba amanye omusajja yatuukawa akuba essimu era mukazi yagikwata amugaa nti ki nti musibe aga nti ye teyavaayo nti simulabanga nti okakasanaga nti akyaliyo neggulo nagenze nimulabako omusajja n'agirinnya n'agenda n'atuuka ku kkomera n'aganjagala mukulu w'ekkomera ne bamuyitira n'amugaa nti onzikire nti nkuzijukidde gwe waleeta wano essente bwezi nti omusajja ate nga mukyamulemeza wano mukulu w'ekkomera n'amutunuulira n'akaaba n'agaa nti simanyi neewuunye gwe yaleeta essente n'afolowinga oba neewuunye oli omusibe n'ambuuza what happened nti omusibe wo yansobedde embeera sigisobola nti eriwa nti essente twazireese ne tuzimuwa naye abanjibwa miliyoni meka 3 n'agamba nti ezo tizirina kyezigasa tajja ze naziweereza wuwe n'agamba twajjeyo abantu bezijyamu era ye gyali naye twatadde ono mu sente ze waleeta omusajja n'agamba nti mumpe empapula ze zikakasa nti bakola ki bamubanja miliyoni ezo 3 ne bazimuwa n'afuluma nga obusungu bumutta wabula nga ate yeewuunya ki ekikolwa ky'omusajja n'agenda n'akwata banne bebenkana n'amugamba njagala essente bweziti njagala essente bweziti njagala essente bweziti nze gwe mwenyumirizaamu omusajja ono yanzija ku kizibu oluvannyuma lwa Allah n'alyoka abanyumiza story wagenda okuyita emyezi 3 ng'akuŋŋaanyiza miliyoni 3 najjayo omusajja n'agamba nti genda eka olaba nti omwoyo gubeeramu obukkiriza bwe tutayina mu mbeera eza bulijjo ng'ate bagusigamu abaana babeera ku masomero buli omu ng'ayagala klasi ye ayagala stream mwali era stream ye agyenyumirizaamu ne bw'aba azanyira ttiimu yenyumiriza mu ttiimu ye naye bwe bakula kulwaki tebenyumiriza wadde mu ggwanga lyabwe abandi tetwenyumiriza nti nze ne munnamasaka tetukyenyumirizaamu n'atwenyumiriza na mu ggwanga lye tetulina kye twenyumirizaamu omwoyo ogwo tugujja wa n'embwa netusinga okubanga esigala emanyi omuntu agikoledde ekirungi